So account yange bagizeemu giyiriba olw'ensonga za Rwanda. Video gye nabazanyidde jjo bagijje ku mikutu egisinga. So obunyarwanda bwazeemu okunnumba account bugiroopa. Nobula nabudde nga bwewozaako omuliro gwavudde ku masannyalaze gwavudde kuki. So obwo mubuveeko bye butambuza ebintu bino bali mu bikweka ebigenda mu maaso mu Rwanda. Nina ekintu kye ngenda okubalaga bannayuganda. Njagala nsooke mbalage amagye ga Rwanda bagatta batta n'abaana bamwe aba UPDF naye abantu bano babaziika Rwanda mu mass graves. Okitegeera nakugambye nyamba osubscribinge ku YouTube channel yange omala okusubscribinga ku YouTube channel yange ena account ne banaba bagitutte then tuba tusigala nga tukyakwala tukisubscribingira eri tukikolera ku YouTube ne ku Facebook nga tuzimba ne one account eno nga tugizimba fe tetukyali ku bya account aba muzitwale naye tugenda kumanyisa munna Uganda ebye mubwa kwese bana Uganda abanyarwanda bafa mu 10,000 then ne baza n'omwana bamuyita Princess wa Bobby. Yes, Princess wa Bobby namulabyekaawo osharinga nnyo videos zange ne zibeera ku page yo wano ne wabazitutte wali zibeera kikola so mumunonyeeko Princess wa Bobby videos zange always zibeerayo. So tukikole thanks for the share n'okutambuza information muna Uganda bino bibakukweka bana Uganda teri kitulemesa kujjako mu 7 teri kigenda kutulemesa kujjako mu 7 all odds nabagamba kasita mukuba omuntu mu foreign policy kasita international media ekuba omuntu ono omanyi omumaze mu 7 twamukuba mu foreign policy hands down takyalina kyatugamba ebulayo munna Uganda gwe kuzanya party yo kati oyina okuzanya party yo otya genda olonde kakuume wakabba wechange towetaaga mundu nabagamba chatters zino zonna mu 7 ze assigninga zituwa access ku mundu n'amagye nga sifa abalwana kubanga fe tuli tumulwanyisa nga tuyita mateka tuli ba civilian wobanga tolina armed wing kikakata kugundi zino chatters okujja okulwanirira bo benyini balina okujja bakulwanirira balwanyise government ekyali Libya mwakira batewali bayeekera NATO yakuba Gaddafi ne mu 7 kisobola okumutuukako so ebyo tebabatiisa mukole kye mulina okukola. Okitegeera kakati njagala mbalage mu 7 tumukubye nabagaye bigenda maaso mu ggwanga lya Congo biri mu bikuba Uganda si Rwanda eno Rwanda branch ya mu 7 wabula headquarters ye Uganda kambalage ba M23 mu Uganda kamba balage. Sentence me to death. I will walk myself to the firing squad. I want to be shot and killed. The Americans were threatening to sanction me, and I really want them to sanction me. Let me tell you another thing I want. I want to be taken to ICC, and I will buy my own ticket, fly there. For saying, I'll talk to M23. If they ever call me, I'll talk to them. To talk to Kinshasa. Whenever they come to me, they say, we want to talk to Kinshasa to solve this matter peacefully. Whether sanctioned by the UN or not, I don't care. I believe. Ndoza kati mubula utandise okwekangabiriza mubulabye butandise okuva kye babukola bamu omuntu I will expose you to the fullest mwe nabagamba for as long as I live wembanga akyali mulamu mmwe temugenda kuddamu kutuzanyirako. We shall do this for the next generations to come. I will expose you to the fullest mwe nabagamba mbesobolera one man amemba sobola kakati abo bwe bu M23 ndoza mbulaba bali mukubukuba mu ggwanga lya Congo bwagala kuteesa mirembe naye Tshisekedi yaganye okuteesa nabo kyovula butandise okuvaayo kano kagamba kalina redo genda ne negotiating amuno bagende mu Kinshasa bateese ne Tshisekedi yaganye bagenda kukuba M23 paka kujitta mu muntu kujimalayo meeting gye twade tulinze ku Friday munange yagudde butaka etya Kagame bamaze omukuba ebikompola bye e Rwanda nabagambye yasabye gundi eno bagisembeze ne meeting eno ne bagende Tanzania bateese wabula batuse Tanzania Kagame ngagamba M23 naye ino kola ki ino okubeerawo mu nteeseganya Tshisekedi yamugambe nze siteesa nabayekera gwe muyekera okitegeera kata zinyokere ne mu ggwanga lya Tanzania ebyo sabifunyeko gundi sijja byogerako nnyo naye mbukata zibeekube ng'omi meeting neeyiika meeting we yayise bagenda kuddamu olwaliro lwa Saturday balabenga bakola ki bazimaliriza meeting naye Tshisekedi agamba tateesa na muyekera Kagama je amajege bo babalage fire wabanga tayagala bajjayo yabalumbe bonalumbiremu ne Rwanda awe tuli so meeting teyawedde wabula nja kuwamba updates zafudde mu meeting wano ba M23 aba Andrew Mwenda ba M23 benyini bulijjo bateralizinga Rwanda kati tubunyize nabagamba zino foreign policy zijja banyiga wezina abanyiga buli webayina akalandira bagende zigenda kubajjayo zibanyige bwe bati zibafunzize mu kifeeki
bagenda bafundiza mu Uganda awo kati gwe munna Uganda wonasituka okuzanya paati yo bano babeera bawedde nga kaweddemu luli abatisatisanga agenda leeta bakomando kambalage ku mass graves eno Guardian ya reporting the government ekituufu abantu abali mu kufa Banyarwanda ne babaziika mu nkukutu muno we muli n'abaana bamwe aba UPDF eno location these are satellite images ezikulaga mass graves eziri mu Rwanda oziraba babaziika mu mass graves obalaba n'abantu babakiriza kulaba ku bantu bakutwalira mu coffin mbu abantu babazaye Rwanda nga bonna bayidde baweddewo ne feste zirabirwa abaana abamwe be mutalabako nga bagenda Kongo baziika mu mass graves e Rwanda these are satellite images eziraga mass graves ezo bino si byange okitegeera nze nabagamba siri wa propaganda these are satellite images kati gwe munna Uganda Museveni okyamutyako ki Museveni omutyako ki Museveni always abaddewo ku mase y'abazungu we twamukuba mu foreign policies ne tumuteeka ku ttaka takyalina kyatugamba kati omuzungu akooye Museveni gwe munna Uganda gwatanako wa Museveni nina kugambye olunaku lwogenda okusituka lwaki saawe eno beesibye nnyo ku Kagame naye nga byafekitinga Museveni bakimanyi ti strength ya Museveni eri Rwanda kubanga sente zonna gyaziteeka n'ebyobugagga bye babba biyitira Rwanda e transit kati omuzungu yagimusibye wamusiba akimanya awo mu Uganda mwamukoowadde ate force eriwo alternating force ya His Excellency Kyagulanyi naffe abaana ba People Power ababi abatagulwa okitegeera tuli ku side ewakanya Museveni kati akimanyi senga violating human rights babeera bamukubira mu human rights zezitya mu Uganda gwe kusituka wosituka n'omugamba ekimala agenda tuwa entebe oyo fala ebyo byalika abagira this is our generation masa ungenda kubalaga abasajja bano batubye batya generation yaffe so twegweke encha respect my people